Abasuubuzi mu kibiina ekya KACITA abasinga enkyaliro ku egobye plaza okusala entutu ku nsonga z'abatembeeyi zibabubya emitwe. Mu lukiiko luno bambalidde abakulembeze ab'enjawulo mu KACITA nga bwe batayambye ku nsonga eno. Tugeze okujja wano abalabadde ku musudi babijja okusubira bonna bakoleki balazeewa abakyala baalidde emiyembe gyabwe ku situti by'obutunda provinsi wali kakati mwagala abantu bakola statement zifaanana zitya. Wano omuwagizi wa KACITA Kizito wasinzidde n'ategeeza nga bwe yafunye ezimu enkyaliro okuva ewa minisita wa Kampala Betty Kamyange mutegeeza nga kabineti bwe yasazeewo abatembeeyi bave ku nguudo zonna. Nga tetwagala nga KACITA n'abasuubuzi baffe mwenna tutandike olutalo nga luvudde ku sayidi yaffe. Kino kitabudde abasuubuzi ne bafuna obutakkaanya nga bamu bawakanya ebigambo bya minisita nti bya bulimba ate abalala nga bagamba nti balindeko. Wakafuna essimu z'emmeka ng'obudde bukyanga kukubira ku nsonga yonna ku nsonga ezituluma. Obutakkaanya bweyongedde era omukazi omunasituka n'awagira abatembeeyi okusigala ku makubo. Tuli kuweerera abaana tukubona abaana mwadda mu bwenzi nga mutugamba ffe abakati tuve mu street out. Eno kijja abasuubuzi mu mbeera y'omusikasikanya n'okumuyisaamu empiira okukana nga poliisi emutaasizza wakati mu kwetonda. Nze ndi musanyufu nnyo okulaba nti nga bayisizza ekiteeso eky'okugenda ku nguudo okunoonyaako abatembeeyi bagobeko mu nkola gye bayiseeyo emirembe. Olunaku twaliwaddeyo tetwebaka tugende tubaneenyeko bavudde ku egobye plaza ne bakkirira ku Balidde street ne bagwa ku benkiwaniko ne badakulira mu street mu maaso ga mukwano. Awo n'abatembeeyi baali basinkana nga babalagira bajje ebintu byabwe ku makubo mu mirembe. Maama bikulawo ebintu bireka kutunula. Abamu badduse wakati mu kubigiitana balina batwaliddemu abatunda ebisiwaani amasimu ne airtime. Nanyere binaaliwa bibyo gundi tewali lutalo. DPC wa CPS Joseph Bakaleke agezezaako okulemesa abasuubuzi bano okweyongerayo ng'abatayiza enfunda bbiri kyokka ne batamuwuliriza. Bwe batuuse ku mukwano akeedi aduumira ekwekwето ku CPS agamba Michael n'abekiikamu era n'akwata Sikito kyokka ne babeerawo olutalo olw'amaanyi. Ogenda kuleeta obuzitamu tetukwata ku muntu era agenda okulizisitinga tugenda kumukwata. Sikito asinzizza amaanyi n'akunga abasuubuzi okweyongerayo ekiviiriddeko abapoliisi okuwira bakama baabwe balabe ekyokukola ne balimirirwa olwo poliisi ne baleka. Olutuuse ku kwaliseera abatembeeyi ne babeekiika mu maaso nga bakutte emigo n'amayinja olwo ne balwanagana nabo abakugira okweyongerayo. Akanyokala kano katutte essaawa eziwera nga poliisi etunula butunuzi. Sekito alabye embeera ekaye neyeemulwa n'abasuubuzi ne balekawo abatembeeyi nga bayomba. Ate minisita wa Kampala Betty Kamyange okukola namulire lwayisa akamugezi kalira ategeeza nti gavumenti eragidde abatembeeyi bave ku nguudo bassa ekyo bakukozesa amaanyi. Senga abatembeeyi bejja bakka ku makubo nga bawudde omulanga kubona. Ategeeza nti si buvunaanyizibwa bwa gavumenti okufunira abatembeeyi balina okukolera era nga baziba abatera obutalo bw'enjawulo ne bagaana okugendayo. Tubawadde amagezi bagende bafune emidaala mu butale gyekiri mu Safi mu Wandegeya. Agamba nti kifiirizaako essi y'omusolo okuva ku buwumbi 800 okudda ku 150. KACITA eyinza n'obutaweza ebiwumbi 5. Jjukira ssente zo mwe muva emirimu services ezituuka ku bantu. Bw'ati alagidde KACITA ne poliisi okutandika okugenda ku nguudo okubaggyako ku kifuba. Tubasaba abatembeeyi tebakubagana na KACITA, tebaddeyo kubagana n'abamaduuka. Mathias Sebwatu Kavobo, Alan Diswata, Nairobi na Nantali bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.